Waayo muzaale waawo tetuli ku Lubongoya nti olw'okuba si Muganda. Twogera ku project tetwogera ku Lubongoya muntu Lewis. Lubongoya Lewis tetwogera ku ggwe. Twogera ku project yo. You are a project. Lubongoya ekintu kyali abantu bali babiri bokka mu Africa bali bakikoze. Yes. Yoweri Kaguta Museveni ne Paulo Kagame bokka bafaananya fashion. Era njagala olwalira abantu bategeere. Lubongoya bamwetegereze bategeere bye twogera. Tetwogera ku Lubongoya Lewis. Twogera ku project ey'omuntu atasobola kumanyibwa wakaawe wadde era mu office ye tamanyiye. Omu ku baali bakola naye yagamba nti talinawe oyinza kufuna ka video clip nga mu office ye bamukoleramu interview amala kufuluma bweru. So si wewe ate intelligence yali ku level ya waggulu nnyo okusinga. Fa abasobola mumanyako tusomako musomenga bw'osoma ku Mossad. Era omanyi mukyala wa Lubongoya tewali na sinze nzeka wadde abaana be tewali wadde gwakola naye gwabeera naye ennaku zonna asobola kubamanya. So si wewe nga bw'olaba okugambye tewali stage mu Kampala ne Wakiso ya boda esobola kulaga wa Lubongoya. Izonle Lubongoya atalina stage esobola kutuusa w'abeera ku level ya Secretary General. He is very sophisticated. Gw'amakaago galiwa olaba naawe yatukiikirira ebisanja bibiri twali tetumanyi woosula. Mukyala waaliwa kubanga emirundi gye watusaba akalulu tewajjako na mukyala. Era tuli confused. Obanga ggwe yali omuweereza waffe mu constituency so si mu kibiina. Oba wasulanga mu constituency kubanga tewatulagaako wa woosula. Emirundi gye watwetaliramu nti bannange nze nsaanidde mulonde nze. Situamanya oba tudiiringa na musiyazi oba tudiiringa na muntu akozesa mulyango gwa maaso. Kakati ekibuuzo kiri kimu. Ye ggwe ali mu kapasite ebuuza Lubongoya waasula. Oluusi muleeta ebyokulwanyisa ebyali badde eby'amaanyi. Naye obuzibu bwe mulina nga mubitissa abantu abatagwanidde. Kubanga Kasibante Moses ye yaani abuuza omuntu kuwa gy'asula olw'okuba ayagala okumulemesa obuweereza. Nga ne gye buli eno tetwamanyako oba omubaka waffe twasulanga mu kitundu kye kimu oba nedda. Nga sitwamanyako oba omubaka waffe ayina abaana oba nedda. Nga sitwamanyako oba omubaka waffe musiyazi oba akozesa mulyango gwa maaso. Yali wano abuuza Lubongoya amaka ge. Yali wano abuuza Lubongoya mukyala we. Yali wano abuuza Lubongoya abaana be. Era ekibuuzo kiri kimu. Nga ggwe oli musinyoli nti oyagala mutwalira mu kisawaka. Oli wawoota nti oyagala mutwalira bbiru z'amazzi. Nga ki ekigatta ne Lubongoya okutuuka okuba ng'olina okumanya ewali amaka ge. Era nga mu bantu abalina okumanya wa Lubongoya gy'asula okakasa mwoli. Omuntu gwe wali weewereddeko nti ogenda kukutuka naye mu ngeri zonna sitwamanya. Oba kukutuka naye mu ngeri y'amasasi. Oba kukutuka naye mu ngeri ya asidi. Oba kukutuka naye mu ngeri y'akalogo kalenzi. Ate ye ggwe ali wano ali mu kuyaayaana nti bannanga omuntu ayagala okukiikirira abantu b'e Kampala Central. Ate tetumanyi wa waasula nga n'abattaka weesi baamuteegera ku mulyango gwa waka. Abattaka weesi baamuteegera ku mulyango gwa waka. Wabula eyeewera nti nja kukutuka naawe yabanja Lubongoya okumulaga wa waasula. Oli waffe okumanya Lubongoya wa waasula. Oba oli mu position okutegeera Lubongoya kuwa waasula. Lubongoya tewaliiwo stage ya boda eyinza kukutuusa wakaawe. Ne bw'oba obadde naye mu kaseera katono olutemya lwa liiso akubulako era nga totegedde wakaawe na wa waakutte. Ekibuuzo kiri kimu. Amaka ga Lubongoya discoteque nti ga lukala ababooda basomba bayiwawo bulijjo. Kiki ekyenjawulo ekiri mu maka ga Lubongoya ng'owa booda alina okumanya ewakaawe. Amaka agatali ndongo. Amaka agatali bbala nti buliste nateete. Amaka agatali saaluuni. Amaka agatali dduuka lya ngoye. Kyekyo owa booda kyalina okuba ng'ateekeddwa okubeera ng'amanyi
amaka aga Lubongoya. Bw'ogamba nti ono tamanyikiddwa waasula situmulonda, gwe ewo w'oyagala okwesimba tewaliwo incumbent gw'olina kuggyawo? Obwanga bwo ng'obutunuulizza ono ate nga weeyeesimbye si weesimbye. Bw'oba owulira nti osobola Lubongoya okuva lwe kiri nti Kampala it is a business center. Omanyi waliwo abantu abamu abajja okugamba ono alina okuba nga yazimba Kampala Central. It is a business center. Kubanga n'omuloodi Lukwago yakiikirira Kampala Central. Ate mwana wattu yali asula mu Lubaga nga tasula mu Kampala Central. Kitegeeza nti e Kampala Central si wa kusulawo. E Kampala Central watambulirawo butambulizi mirimu. Naye ekisinga obukulu gwe wo oyagala okwesimba e Lubaga North. Tewaliwo incumbent ng'ate incumbent eyo yali akuwanguddeko era omanye amaanyi ge. Mu bupunze tugambe nti wamuwangula dda. Kubanga obudde n'amaanyi go obimalidde ku muntu agenda okwesimbawo mu constituency endala. Ate nga naawe ogenda kwesimbirawo mu constituency ndala. Tugambe oli kalimu ka kukuba ono, oli kalimu ka kusaanyaawo ono, then oluvannyuma okubisa ebipande. Era ggwe ono gw'ogamba nti oyagala kusaanyaawo mu biti byonna by'otumenyedde na mwana waani gwe tomutidde. Owaayi Kasibambuzi gwe tomutidde. Bwe kibanga Lubongoya si mwangu wa kutegeera, bwe kibanga Lubongoya si mwangu wa kuzuula gy'asula, kati eyo y'emu ku nsonga ate lwaki tweyongedde okumwagala lwa nsonga. Mwe mwennyini mwatugamba tosobola kukuba Museveni ng'omulaza adresi. Abannuupu okulaga Museveni adresi nti muzimbye ekitebe, mulemereddwa kaakati okukuba Museveni kubanga agenda kumanya waasinziira okubasaanyaawo. Kakati ate Secretary General waffe talina adresi nga bw'ogambye, ate oli mu kukaaba. Luli mwatuvunaana adresi. Essaawa eno mutuvunaana butaba na adresi, oba luli mwatuvunaana adresi ng'ate essaawa eno mutubanja adresi. Ekituufu kye ki kye mwagala oba mwe mutukwatira mu mbeera gye tubeera tulimu? Bwe tujja n'adresi nti tosobola kukuba mu mpembe ng'olina adresi. Ate enkya ne mujja nti bano tebalina adresi, abaagala okulwanyisa Nakyemalya mu bufunze omunafu weekwasa nkumbi. Mwe mulinga banafu nti mwekwasa nkumbi. Kasibante Moses, if you cannot beat them, join them. Kubanga buli lunaku okyusakyusa statement. Okusooka wali otambuza njiri nti ono agende yeesimbewo ewaabwe. Essaawa eno enjiri gy'oli mu kutambuza nti ono tamanyikiddwa Buvoobwe na Buddo. Olaba naawe muganda munnange sikumanyi Buvoobwe na Buddo. Kyo kikwagaza okummanyisa ono gwe waŋŋamba nti si muganda munnange okumanya Obuvoobwe n'Obuddo. Ekirala alabika afuuka kkapa. Akapaati w'ogambidde mbu Lubongoya akubulako awo nga mubadde mwenna ayinza okuba afuuka kkapa. Teweerabira omusajja gwe tulwanyisa mwatugamba nga mbu yafuukanga kkapa. Mbu ne bamusange wa Adrian Luttamaguzi ne baagala okumuttirayo mbu n'afuuka kkapa obudde obwo era okukkakkana nga Luttamaguzi Adrian amufiiridde. Kakati kirabika ne Lubongoya afuuka kkapa bwe tuba tulwanyisa omusajja eyafuukanga kkapa. Kakati noono afuuka kkapa. Noono afuuka kkapa. Ffe munnange twagala nnyo Lubongoya. So si wa gy'asula. Kubanga naawe twakwagala ng'omuntu. Wadde nga twali tetumanyi w'osula. Twali tetumanyi akufumbira. Era twali tetumanyi baana bo baabwoya ab'omuntu mbwezo. Naye twali twakwagala ng'omuntu. Era mu byatwawula naawe temwalimu kuwa w'osula nga tatulagaawo. Ku byatwawula naawe
temwalimu kwani akufumbira. Ku byatwawula naawe temwalimu ku baana bo b'ozadde. Kaakati ggwe nga jaba ejja okutubuuza ebibuuzo bya Lubongo yaasulawo okola ekyo ogenda oteekeyo omukisa. Oli musaayi wa muddo oyagala kugenda kusaawa muddo mu maka ga Lubongoya. Lubongoya mu maka ge temuliimu mbizzi. Kyonna agenda n'osabayo ogw'obulaalo bw'embizzi. Lubongoya mu maka ge temuliimu mbizzi. Okitegedde mukama wange? Gwe wennyini obadde otusomesa Lubongoya wa gye yava n'olukaga genda weesimbewo ewammwe. Ate kakati otugamba tomumanyi. Era yava buvyeri nga kibunoomu. Tategeereka kati wa gy'obadde omugamba okugenda okwesimbawo ebbanga lyonna. Wa gy'obadde omugamba okugenda ng'okwesimbawo obudde bwonna. Era ebiseera byonna by'omaze ng'omulangira. Olw'okuba DA nayo yaleese abatali baganda mu Nakawa. Kati bakyusizza lutambi. Ono situmuwalana lwakuba si muganda, situmuwalana tewage yeesimbewo ewaabwe ne twagala okubategeeza mbutamanyikiddwa. Kwata mumanyi. Gw'oli kipimo. Nswasireko katono. Gw'oli kipimo kye tuyinza okukozesa ku muntu okumanyikibwa wa gy'abeera, naddala ku muntu nga Lubongoya naawe. Kwata mumanyi. Abamanyi bamanyiyo, otherwise amaka ga Lubongoya si public entity. Oba ntegeerekese bulungi ssebo ow'ekitiibwa. Amaka ga Lubongoya si public entity y'ekibuuzo ekira ggwe osobola okumanya Lubongoya nga naawe teweemanyi. Gw'osobola okumanya Lubongoya nga naawe teweemanyi. Olimba nti bakuzaala mu mbogo ate nga n'ebyennyonyi wabigabana ebyewa byasaali. Ebutambala kyerima. Gwe kati gw'alina okumanya Lubongoya. Oba ggwe oli mu position emanya ewa Lubongoya gy'alina okuba nga asula. Oba gy'alina okuba nga asibuka. Nga naawe kennyini teweemanyi. Gwe wennyini wavaayo n'okola statement n'ogamba mumubadde ku opposition nga balubongoya bali mu State House. Kijja kitya okuba nga babaabulidde bajje babeegatteko? Besigye teyaliiko mu State House. Ye kyajja kitya okuba nga yavaayo gye baali bamulwanyisiza basiimoogere kubanga basiimoogere baalwananga kuyingira. Ate ye n'afuluma ajja abeegatteko. Lubongoya bw'ataba mutuufu ne Dr. Besigye taba mutuufu. Kuba ate Lubongoya talina kyafunye mu gavumenti eno kusinga Besigye kye yagifunamu. Nabagamba nti Dr. Kizza Besigye yagulako n'empale z'amagye ez'okugulu okumu. Yagulako engatto z'amagye ez'ekibaliga era ne batamusiba. Ekyo tekyamulobera kumanya nti y'omu ku bakoze ebikolobera eggwanga. Naye ng'ate alina okulwanyisa abakolobezi mu ggwanga. Nti weewaawo nnyinza okuba nange nze omu ku babbezi w'omusolo oba abataawa saaviisi nnungi magye ga ggwanga. Naye ate kaakati ndaba kiri too much. Nina okudda ku opposition oba nina okufuluma gavumenti nnwanyisa abaagala okusaanyaawo eggwanga nga ye twamwesiga. Era bwe mba sirina kwesiga Lubongoya ate Besigye mmwesige ntya munnamagye? Bwe mba sirina kwesiga Lubongoya Mugisha muntu mwesige ntya? Bw'aba Mukama yayawukana ne Sitaani tewali atayinza kwawukana na muntu. Ate opposite y'okwagala neetegeeza bukyali. Bw'osanga omuntu awala n'omuntu manya nti waaliwo ekyali kibagatta ekyali eky'amaanyi. So kakati ono yennyini yava mu nnyanja yakutegeeza nti nnyanja yavunda dda mulimu omulambo. Kakati gwali ku lukalu owakana ki? Eyali mu State House n'agifuluma n'akutegeeza obubi obuli eri n'akugaana naye tulina kakati okulwana. Kitegeeza amanyi State House okukusinga. Ye abaffe mwe bye mwasomesanga eyo ku maleediyo mwasomesanga ffe ate endiga ezaalokoka edda. Kubanga mwankolanga zimambo bado.
zikkiriza obagaana zipaalamenti yaffe nga mmwe aboogezi abasingako, naye ng'ebimu ku bye mwogera mugamba omuntu akyawagira Museveni ofe ng'owuunyeera, omuntu akyawagira Museveni ofe ng'owumpuguma, era nga muwa n'ensonga lwaki omuntu talina kuwagira Museveni ezitegeerekeka. Kati mmwe mulowooza mwabuuliranga bakyaba abatategeera, mmwe mulowooza nti mwali basumba abanywereza ffe ku opposition, oba mwali basumba abayita endiga endala ku opposition? Bwe mubanga mwali basumba abanyweza opposition kitegeeza mwali mugisakira bantu. Mubamu ku bantu be mwagisakira Rubongoya yalimu. Mubamu ku bantu abaawuliriza ebigambo byammwe Rubongoya yakola ki? Yalimu. Kubanga mwagambanga mwenna nti muve mu lyato nga terinabbira. Kale bw'otugamba nti oli yafulumye State House ffe mwe twagala okugenda ajja tujoyininge ate tuddeyo ffenna, kireza ne Besigye omudawutinze kubanga naye gye yafuluma. Yes. Kitegeeza ne Besigye nnyini omudawutinze kubanga naye gye yafuluma. Ate era ekyo tekyali badde mawulire kubanga eyatta Kampawole yali mukwano gwe. Nabagamba entebe y'obwa pulezidenti teriiko mukwano na ŋŋanda. Entebe y'obwa pulezidenti gw'obadde oseka naye wano bukya ku makyanga yakuwambye, kubanga n'eyawamba Dr. Apollo Milton Obote Idi Amin yali muduumizi w'amagye ge ate omwesigwa ennyo, amukolera missoni omuli ez'okubba amasanga, omuli ez'okumulumbira olubiri akuba obwakabaka abusaanyewo batte ne Muteesa, naye ate oluvannyuma ye yamuwamba. Oba ntegeerekese bulungi? Kati tonyumya oyo bujwanga bwo mu mboozi z'okutwala obuyinza. Tonyumyanga oyo bujwanga wo. Tonyumyanyumya nga gaba ozigo ga kijega. Gwe atali sapulaya w'amate waka wa Rubongoyo yagazaayo ki? Ennyama ye y'embizi yaddibye ng'oyagala gitambuza ddowa tuddo. Oli masikiini nti oyagala kugenda ng'okonkona buli kikomera mbu obatwalireyo kasasiro. Oli wa kasasiro? Kati gwe ŋŋamba okola mulimu ki ogwo oguyinza okuyamba mu maka g'omuntu? Nkulagirire wa Rubongoya. Oli wa kasasiro? Oli wa kasasiro? Okima amazzi oba oyoza ngoye? Bataata mulinayo ku ngoye ez'okwoza? Bataata mulinayo amazzi oba ŋŋende mbaleetere? Oba oli musinnyooli ng'oyagala mumutwalira mukisa mu maka ge? Ate mukazi we situmumanyi, ani yali alabye ku mukaalu? Olaba naawe eyali omubaka waffe situalaba ku mukazi wo, oba afaanana atya? Nze naawe. Oba atunulanga yeemirisimisi? Nze naawe. Oba atunulanga ani? Nze naye. Situmanyi baana bo, situmanyi nawakaawo. Naye mwana wattu ate watukiikirirako. Twakusanganga waggwe, situwakusanganga. Amaka g'oli ogaagazaaki? Aga Museveni ng'ali mu nsiko wali omanyi gye gali? Wali omanyi gye gali? Fono waffe gwe tulina afuuka kkapa. Oba ntegeerekese bulungi? Ebyo byoga tewali wa stage ya booda asobola kukulaga mu maka ge, si ga lukale. Ebyoga nti Rubongoya n'emubeera naye asobola okukubulako lutemya lwa liiso, oli afuuka kkapa. Okitegedde? Naye nga tonna tuyagala kutumanyisa Rubongoya yaani omutuufu. Rubongoya avaawo, Rubongoya asula. Gwe sooka otubuulire ovaawe watuufu, mu mbogo oba mu nnyonyi? Osula mu lubaga mw'oyagala okukiikirira oba si mw'osula? We wali okiikirirayo mwe wali osula oba si mwe wali osula? Kubanga lubaga gye wali okiikirira esulwamu. Naffe twakuleka n'otokiikirira kubanga mwe wali okolera. Kati gwani agamba omuntu tojja kukiikirira wano, genda ewammwe ne tumala okukukwatirayo olw'okuba naawe olina b'oleese Nakawa. Kati n'okyusa oganze ono simulwanyisa mbu tajja kwesimbawo, naye situmumanyi mmwe baani? Ffe bannannyini ye tumumanyi, mmwe baani? Oli wa National Unity Platform.
oli weewaffe ate olina ekibiina kyo mu kifo ky'okucandaaza ate oli ku bakulembeze ba kibiina kirala mukaakwasulawa amaka amaka ga mukaaku ge gaawa owaaye ssebo mukaaku ye asulawa omu ku bakulembeze b'ekibiina kye era national chairman asulawo alina amaka ali mmwe mwafuna n'abantu abafuubirwa bannakyombekedde ne mubateeka mu maka gaabwe muyina ekibiina naye ate mwagala kutambulira ku kya national unity platform kakati mbadde njagala okole bwoti gwe bw'oba owulira nti Rubongo yatalina waasula kati gwe zimba ogamba abantu nti nze mulaba nina wensula oba mmwe abaddi emuzimbe mugamba tulina we tusula naye bo bali tebalina we basula kati obwo bwe bunafu bwaffe bubanga bwe bunafu bwaffe mwate mugjeemu amaanyi gammwe nga mukola ebiri opposite n'ebyaffe otherwise mulina obukulembeze bw'ekibiina kyammwe naye mwesibye ku waffe omulala najja naggamba bu national unity platform wali okweganza basaba akaboozi okukuwa kaadi ate nga baagala yali Wanuupu nga n'empuuga Wanuupu ate nga baagala muganzi waani Wampuuga. Baani abaali basabanga akaboozi mu kibiina? Baani abaatundanga kaadi ku kaboozi? Kubanga Mpuuga y'omu ku baali abakulembeze b'ekibiina era kaadi gy'enaagenda ng'asalawo kyamaanyi. Tugambe baagala naawe yamala kukuumuukira. Baagala yamala kukuumuukira byolya biddamu ffe. Oba buwonywa ffe tulina okutamiira. Eri ekiri eri kwesaba kaboozi ng'ate tulinawo live example eya Mpuuga ne baagala. Abaali basaba obuboozi abakulembeze baffe twabagoba. Abo abaali basaba abakulembeze akaboozi okubawa kaadi beebo be twagoba era kirakazi ezimu ne ku nsonga. Lwaki baagoba wamma? Kesazze kusula wano abange kaŋŋendo mwana wange bw'atunula atyo embeera mbi obuyambi abweyanza naddala ebiweka ebyo ebiweweeza obulumi obwo ekiri munda y'omwo amaava n'okumusiiwa. Mukama ye yekka yabitegedde nsiibudde kambalaba abazaawa.